abantu abazanyisa eddogo gyeriri erya ddala ndowooza amagezi gazze kankikuddiremu abantu abazanyisa ensonga z'eddogo erya ddala gyeriri okusinziira kana akatambi kaneno kengenda okuzanyira ak'omukyala akola okulagula kale ebyo byo saagala bigendamu nnyo naye waliwo kakiripo akalala ak'omukazi kigambibwa mbu omukyala oyo yagenda ne yeebaka n'omusajja omufumbo omukyala nnyini musajja kye yamukola paka kati ali mu kubeera ng'akirojja oluvannyuma lw'akanyonyi ako akamuliko obutamuvaako kigambibwa mbu akanyonyi ako amaze nako ebbanga eriwererako ddala ng'asaba omukyala amusaasire ng'asaba omukyala oyo amusonyiwe eyamuloga akanyonyi ku mutwe kasobole okubeera nga kamuvaako naye nga buteerere mbu akanyonyi ako kamubaddeko eddala ebbanga ddene oluvannyuma lw'okwebaka ne musajja wa munne oli nno ye nga tazannya n'asalawo okubeera ng'amuloga akanyonyi eddogo gyeriri ng'ovudde ku byakino obusimanya biki bino eddogo ddyo gyeriri erya ddala obutambi buneno kambukutereko naye nga sinabeera nga mbukuterako kankusaba subscribing ano ku SMX Media tujja kwera mu missing updates naddala nga zino sakunkeberako oba sebunya anjagala nze nalubowa nalubowa oli kubuuza oba oyo omuntu akwagala buli anoonya obufumbo nga tobulaba emumbwa yo jangu ogere eno mumbwa ndala emumbwa ya bufumbo mujje mufune obufumbo iyo ya mitwalo 5 nabuuza kyo bamwagala ono gwendabye yakwataganye n'abakazi abalala ono omusajja akutonya alinga ki n'abakazi abalala Hello? agala kuzaala wakibuuza wano buuza ebintu bye biri ku mutima wakibuuza dda gwanya amannya agala kutegeera future yo bwegenda kubeera kati nno owulira future yo nga bwegenda okubeera saawa eno wano wendi kugamba saawa eno gwe kigambo kya ssente kizibu ku saidi yo si kirungi nnyo kati mukwano gwange mu future yo bw'oliba okoze byokola neweetereeza omukisa gwo n'obeera ng'ogulongoosezza ojja kubeera ne ssente mu future yo mujja kufuna enkyukakyuka owanule essente nga zikuyitaba naye bw'otaabirongoose buli kyonaakolanga kijja kubeera wansi nga tekiyitamu oliyite n'eddogo ogambe nti oba ani yandoga ate nga teyekukwatamu nga gukennini nnene guweetidde omukisa gw'okubeera nti nno ofunamu kyoba oyagala mu bulamu bwo naye nga mulimu ssente mu future yo oliba weeterezezza anti kati okwetereza okwo omuntu olina okufuna eddagala ne wejjako kiri ekikulemesa obulamu bw'okubeera nga butambula bulungi eddagala weeriri ono kwa ebiri ya mitwalo 5 bwe tuvaako mitwalo 2 anagambye nange nsakunkeberako bamayanja musa anjagala zanamulimu onamu ndaabuuza dda
nawe Becky wabuuza dda ndamisa kunkeberako wasebadda anjagala nze Pamela. Njagala Kifalu Sente zaganye jangu wange Jembe. Takwagala. Muje muwange amayembe ate sitimutandike. Takwagala mukwano. Mutandike n'amayembe amatonotono ng'age owange Jembe naye Jembe eryo toliwanga n'oyiteka buteesi waka. Ejjembe liwange ng'olina bizinesi gy'okola. Sakunkeberako oba Sebunya anjagala nze Nalubowa. Nalubowa oli kubuuza oba oyo omuntu akwagala. Buli anoonya obufumbo nga tobulaba. Emumbwa yino jangu ogere eno mumbwa ndala. Eno mumbwa ya bufumbo mujje mufune obufumbo. Iyo ya $5,000. Nabuuza kye bamwagala. Ono gwenda bye yakwataganye n'abakazi abalala. Ono omusajja akutonya alinga ki n'abakazi abalala. Hello? Agala kuzaala wakibuuza wano buuza ebintu bye biri ku mutima. Wakibuuza dda. Gwanya amannya. Agala kutegeera future yo bwegenda kubeera. Kati nno owulira future yo nga bwegenda okubeera saawa eno wano wendi kugamba saawa eno gwe kigambo kya ssente kizibu ku saidi yo si kirungi nnyo